Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amannya nze Segabwa Morishit. Waliwo omuyimbi yafudde nga yakamaliriza bw'atyo okuyimba. Yabadde yakamaliriza bw'atyo okuyimba, abambi n'agwa n'afa. 07096 Brade bwa Ausas kasaziba nga zirina signs ezikuleeta ez'enjawulo, funa ekikeeto, omuzibu omutwe, fuluma omusaayi, funa constipation, ne signs endala jangu tukujjanjaba. Kale bambi omuyimbi ono ye Michael Benjamin nga nzaalwa ya Haiti. Haiti eyo ono abadde avaawo mu kibuga Port-au-Prince mu ggwanga erya Haiti, era nga abasinga obungi bamukazaako erinnya erya Mekaben. Kati nno yamaliriza bulungi bambi okuyimba, era olwabadde okuva ku stage bagenza omulaba nga akola pisinga yagudde, era oluvannyuma ekifo ekyo we yabadde ayimbira bagenze mu maaso n'okuba nga bafulumya amawulire agalaga nti bambi ono teyasobodde kubanga asimattuka. Mwami ono yazaalibwa mu 1981 omwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi 27, era nga wafiiridde abadde aweza egy'obukulu 41. Yafiiridde awo we yabadde agenza okuyimba France awo mu kibuga Paris. Kati yafiiridde mu kifo ekituuza abantu 2,000 ekya Aka Arena. Bambi ab'ensi ye banyoleddwa nnyo olw'okufa kw'omuyimbi oyo. Kitaawe ye Lionel Benjamin, myaka 77, era n'ono yaliko omuyimbi nakinku. Yalese omukyala ne bawala be, omukyala ye Vanessa Fan. Bambi yasigadde mu nnaku empitirivu. Bayimbi si oyo yekka asoose okufa nga yakamaliriza okugenda ku stage. Mujjukira bulungi nnyo wano Munnayuganda yali omuyimbi nakinku Philip Bongo Lutaaya, enfa gye yafaamu. Amwalaba omuyimbi Mike Jackson yali alina tuwa gy'agenda okukola, ng'era alina show gy'agenda okuba nga akolera ddala, bambi teyasobola kubanga agikola n'afa. N'abalala bazze bafa mu ngeri etategeerekeka. Kale oyinza okubeerawo n'olowooza nti ndifa bukadde oba ndifa masasi n'ebirala, naye ne weekanga nga akantu akatono nnyo bwe kati akamazeewo obulamu bwo. So kati gyongera okujjukiza abantu mwenna nti okufa tekulaga. Ng'osobola okuba nga otambuza bulamu bwo nga bw'oteekeddwa butambuza, ne weekanga nga munnange ye Katonda naye agamba nti gundi olina kukomaawo, emyaka gy'oku nsi girina kukomaawo. So ne bw'oba oli mu nju, ne bw'oba otambuddemu, n'oba oli mu kyalo oba mu nnimiro oba wa, okufa kusobola okukusangayo. Kati awo kyandibadde ky'amakulu nnyo nga afaaza omwe yagamba n'otegekera akalambo ko. Twewala ebintu ebyettima, twewala ebintu ebyobusosoze, kuba n'ensi si yaffe. Oli ku nsi sawa zino oli mulamu, bw'ososola omulala ky'ogamba gy'olaga gwe yasookayo, baakusookayo. So yaniriza omulala, naye bw'olifa gy'olaga osanga olisangayo abanaakwaniriza. Nze Segabwa Morishit.